soboka omanyi Obusiraamu buno n'obuwangwa n'ennono bufaanagana bulina ebintu ebifaanaganamu buli nsi ekulembeza obwakabaka ebekulembeza Misambwa Buwarabu ekulembeza Kabaka Fahadi njagala otegere bulungi nti muzikiti tewali ntebe ne musabo togenda kusangayo ntebe njagala otegere bulungi nti abakyala batuula bokka n'abaami bokka ne musabo bwekito bwe kiba okuyingira musabo mala kufuna wuzu ebakukansira ne muzikiti bwotyo bwokolaki omukyala ali mu nsonga tayingira musabo ne musabo bwekito bwe kikolaki bwe kifaana ne muzikiti bwekito bwe kifaanana kakati ebintu ebimu mu buwangwa n'ennono basebo ne banyaba abasawo b'ekinnansi tituli ambizi. Okay, all right. Kumukutu Daawa TV Uganda kwetuli Kumukutu Daawa TV Uganda kwetuli twagala okubeera nitubaaniriza mwonna baganda baffe abatulaba asaako n'okutuwulira nimbeera nga waakiri ku lunaku olwaleero mbeera ku programu yammwe eŋŋanzi the research desk nga bwe tutera okubeera nitutambula nammwe wano njagala okubeebuuza okubeera nti mwefiiriza akadde kammwe data wammwe na buli kimu kyonna kyonna n'obudde ne bwe muwaayo okusobola okubeera nti mwekumira ku mukutu gwaffe egy'enjawulo. Twagala okubategeeza nti ku Twitter kwetuli, Facebook kwetuli, saako neri ku YouTube gye tuli nnyo. Kale beera nga ogenda maaso n'okubeera nti otufollowinga buli kimu kyonna tujja kubeera nti kitambulira ddala bulungi nnyo maridadi sana ku side emu oba endala nga bwe kiina okuba nti kitambula. Kakati abakulu Seka Sematimba Abdul Nur wali ku side yange wano saako ne Sheikh Idi Lubega Saidi wali tugenda mbadde njagala babeere nga bababuuzaako ate tubeere nga tugenda maaso n'omulamwa guno ogwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, twabagamba nti buli muntu anaazannyira mu Busiraamu nga ayogera ebigambo ebitali bituufu ku Busiraamu tujja kubeera nga tumuwa essomo. Naye kasoke akatuveko mu kalango wano ak'omuzikiti ate tukomewo nga tuyamba Obusiraamu busobole okubeera nti butambula kubanga Obusiraamu businzira ku migongo gyaffe ate gye tuteekawo bo ne busobola okuba nti bugenda mu maaso. Kakati ku nsonga y'olunaku luno olwaleero twayagadde tuleete omusamizi oyo twasooka ne tumutunuulira emabega wali nga alina ebintu byajja ayogerayogera. Alina olunaku lwe yagamba nti ayagala kwokya Qur'ani n'ebirala ebiringa ebyo. Tetwasooka kubeera nti tumuwa time naye olw'okuba nti eno defense ya Busiraamu era Abasiraamu mwali badde mwebazaako ne ku Allah okubawa ekyengera kya Daawa TV Uganda kubeera nti esobola okuvaayo abantu nga bano ne bateeka ennaku zino ku kyemuyita entandaalo ne balabika olw'ensonga nti balina ebintu bye bajja boogera oba oliawo nga bivumaganya Obusiraamu nga n'Obusiraamu bwennyini si bwe bannyonnyodde n'ebirala ebigwa mu kkowange eryo. Seka Sematimba omusajja oyo muwulidde bulungi nnyo byaze ayogera na biki byagenda maaso n'okwongera kubanga si gwe gusoose naye olunaku luno olwaleero ndowooza Allah subhanahu wa ta'ala yasiimye tubeere nga tumukola ki omusajja oyo tumuddamu. Alhamdulillahi wa kafa thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna wa habibana maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tusanyuka nnyo okuba nti mutugoberera ng'era moderator weyabategeezezza kwirizibwa mu bya ebisinga eyo Allah yagamba nti waman ahsan qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Oli wa bbeeyi nnyo oli wa ttendo nnyo eyeekuumidde ku mukutu essaawa zino nga ekyoyagala kwongera ku ddiini yo ate bannaffe bali abaliko nammwe tubasiima nnyo okwagala okunoonya okukola ki okumanya kubanga Yesu yagamba mu Yokaana 8:32 n'agamba nti bwe mulinganya amazima gali bakoze ki gali bafuula ab'eddembe. Ntegerekese bulungi ku nsonga emu tetusobola kubeera n'amazima ga mirundi emeka ebiri wateekeddwa okuba ku kintu kimu wateekeddwa okubaawo amazima gali kiki gali kimu nti kiki nti emu kiki peeni nga tugonga nti nedda ekyo kijiiko kino ekintu kimu kati otulina kunoonya nti ddala peeni oba kijiiko tuli ffenna kati byebintu byetutambuliramu olwaleero nga omusajja oyo omusamize omuvunaanira bwereere ye yayogera ebibye nga byateekeddwa okwogera
ulidde Allah yali atugamba mu suratu Imran 16 Allah yatugamba atya kozi nga seka wabukula aya eyo ali serunjoji masho nze kimu atugambye wadi atulinze dda wa alaykum assalam nze kimu kubinyigiriza kwe kubeera nti ayagala kusimbula obusamize bwe nga Obusiraamu yenzikiriza wano yokka kati katuguliza aya oyina kubitegeera bulungi Suratul Imran aya 16 aya 16 Allah atugamba atya agamba bwati ba'udhu billahi minash shaitani rrajim agamba bwati mu bukakafu mwabakkiriza mujja kugezesebwa ddala mu maali yammwe n'emyoyo gyammwe era mujja kuwulirira ddala okuva mu abo abaweebwa ekitabo olubereberye lwammwe abayudaaya n'abakristaayo ne mu abo abagatta Katonda n'ebirala abakafiiri kyegedde mulimu kati tulina group says bbiri akatambi ako oyo musamizi yakatambuza ate grupu y'abana abeeyita abalokole kati ate bibakoze eki batambuza olugambo sina lugambo bibateekeddwa okukola okusinza kwa aya nga Allah yatuwa kigezo Allah amaliza agamba atya wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur agamba atya mu Luganda awo okunakuwazibwa kungi naye mwe munaabeera nga mugumiikiriza ne mutya Katonda mazima ddala ekyo kya mu bigambo ebinywevu. Kati tuli wano ku kigambo ekiki ekinywevu tuli ffenna nga twanukula abantu abo abagezaako okugeraageranya kiki Obusiraamu n'ebintu ebifu. Ntegerekese bulungi tandika n'ekisooka kiriki yagambye bwe badde atandika ebigambo bye yagambye nti ye nga ye okusinziira ku nzikiriza yaabwe balina ebintu bingi nnyo bye bafaanaganye n'Obusiraamu n'anokolayo ensonga y'obutalya mbizzi. Oyo omukyala babadde ku nsonga ya butalya mbizzi namubuuza muli embizzi kati mukugezaako okugiddamu naga nti ffe tetulya mbizzi ngabaki Abasiraamu bajiri manyi tulina ensonga nyingi zitubalaganya n'Obusiraamu kasookere ku kigambo ky'embizzi. Obusiraamu bw'osoma Suratu Bakara aya 173 Suratul Bakara aya ya 173 Allah agamba bwati ba'udhu billahi minash shaitani rrajim wakitibwa Allah atutegeeza mu tteeka lino natugamba innama harrama alaykum almaytata waddama wa lahma alkhinzir wama uhilla bihi mazima Katonda yaziza kummwe yatuziza ku kigambo kutuziza kitegeeza nti akugoze eki akutaddeko ng'etteeka nti kino tokikola okikudu kyekibagambo kuba kusibako olukomera akusibyeko olukomera nti wantosukkawo genda maaso yaziiza kummwe okulya ennyama nfu n'omusaayi n'ennyama y'embizzi. Kati ebyo nga Allah abikoze eki abituzizaako n'atubulya n'ensonga lwaki agituzizaako mukule sura ey'omukaaga aya 15 sura ya 6 aya ya 15 wagamba bwe wati gamba nti sisanga mu ebyo ebyaweerezebwa gyendi ebizira kwalya okubirya wabula nga kibadde ennyama kimu oba omusaayi kyakubiri ogukulukuta oba ennyama y'embizzi lwaki kubanga mazima yo kyenyinyalwa tegerekese bulungi bw'ogenda mu history y'embizzi mu Busiraamu embizzi eyo yatondebwa ku lubereberye tekyali kitonde Allah yatonda ku lubereberye okutonda kw'ebitonde. Obutonzi bw'embizzi si bwalwebe obutonzi bw'embizzi butandika ku lyatu lya Nuhu nabbi Nuhu alayhi salam awo nga bamaze ebbanga ddene emyezi n'emyezi bali ku lyato abantu bapama ebinyonyi bipama ensolo zipama wezifuka tuli ffenna ne byegatta eri amazzi gakyali mangi paka eryato nalitandika okuwunya okuwunya kw'eryato abantu abaliriko
ekinana ne bagamba Nuhu ssebo otulese kufiira kuno nga tufe ekivundu Allah na Nuhu n'alaja neze Allah namugamba kunganya omusulu neki n'empitambi yonna empitambi agigatte kiki muwamu bwamala kubeko muki omuggo gwe nga bannabbi bonna batambulanga n'emiki n'emiggo n'agikubako embizi ensajja nekola ki nevaamu n'addamu n'akubako embizi enkazi nekola ki nevaamu nezitandika okulya nezaala nezitandika okulya buli kakyatu konna akaali kuki akaali mu lyato tuli fenna bulungi nnyo nezimala okugogola eryato buki bulungi owulidde awo watandikira multiplication yaki yembizi Allah kyavudde amalizanga fa innahu rijisun kubanga yo kiki kyenyinyalwa bwe yajja owulidde bwejja bwetyo genda emakerere mu research eriyo ku mbizi bazuulanga embizi erina endwadde zesaasanya mu nsi domestically endwadde 163 nga endwadde 72 zidda mu bisolo esigadde zikwata baki zikwata abantu buli bulwadde bwolaba mu nsi muno obusinga obungi buva kuki Allah kyatugambye nti fa innahu rijisun katubuuza eyo kusitandi ya Qur'an kati yomusomesa waba tagirya tuddayo mu Qur'ani tiwaliwo eri essula ejja kuba ya 16 aya ya 36 Allah atugamba nti walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu at-taghut nga Allah atukakasa nti buli kibiina yatumangayo omuki omubaka kati obubaka bwali bwatuuka dda wano e Buganda nti okulya embizi kiki haramu tekikkirizibwa kati bano baba bakikwata tekibafuula kuba nti bafaanagana kuki Busiraamu baba bafaanagana kiki baba bategeera dda nti ekyo kiri mu bintu ebitakola ki ebitaliibwa kali kitegeeza ogituuseko egamba abweti ba'da billahi minash shaitani rrajim ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت era mazima twatumanga mu buli kibiina omubaka abalagire nti musinze Katonda mwekeke okusinza ab'obulimba ne mu bo mulimu oyo Katonda gwe yalungamya era mu bo mulimu oyo gwe bwakakatako obubuze kale mutambule mu nsi mutunuulire engeri bwe yali enkomerero y'abalimbisa ababaka ndowooza okiraba seega katugenze tugamba kino tekifaana Busiraamu kubanga yo Qur'an suratu Maida aya 5:4 suratu Qasas aya 5:2-5:3 suratu Ankabut aya 4:7 zitukakasa nti seka izo nkotinge olw'obudde nti abantu abatukulembera nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakujja bonna baali Basiraamu babeera nga baali Basiraamu ne mu Bayibuli abagoberera etteeka eryo baalimu tutandikirewa tandikira mu kitabo kibayita eky'Abaleevi Sekanga bw'asoma kugamba olina kyonyonyodde leero Seeka nti abantu bano Obusiraamu kujja wano bwajja wano mu Uganda bwasookera kati mu kubeera nti message baagifuna abantu mu Buganda kwe kubeera nti banywera ku nkola z'Obusiraamu naye nekitategeeza nti waliwo ebintu bye bakola ebitali bya buki kiro kyennyini soko tusiri Baleevi 11 Baleevi 11 11 mmeka 11 tandika ku Lwokuna egamba bweti naye bino bye mutalyangako ebyo ebizza obwenkulumu oba ku ebyo ebyawulamu ekinuulo eŋŋamira kubanga ezza obwenkulumu naye teyawulamu kinuulo eyo si nnongoofu gye muli n'omusu kubanga guzza obwenkulumu naye tegwawulamu kinuulo ogwo si mulongoofu gye muli n'akamyu kubanga kazza obwenkulumu naye takaawulamu kinuulo ako si kalongoofu gye muli n'embizzi kubanga eyawulamu ekinuulo era erina ekigere ekyaseemu naye teyezza bwenkulumu eyo si nnongoofu gye muli kubanga ku nnyama yaazo temugiryangako so n'emirambo gyazo temugikomangako si nnongoofu gye muli kati bw'onoŋŋamba nti okujja nga mutugamba ne Bayibuli abaki
y'abasiraamu kubanga nakyo kiki bwe kiri mu tteeka nga mutuga nti abagoberezi ba bayibuli be basiraamu kubanga etteeka balikoze eki balitaddeyo etteeka ero nga woddabaawo mu baleevi weine ne mu kyamateeka essula 14 kutandikira ku lwokuna paka ku lw'omunaana seka olwobudde tugenda kulusoma kuba lifaanagana katugende mu isaaya 65 isaaya 65 olwokusatu ekitabo kya isaaya 65 olwokusatu. Yes, wagamba ebigambo bino agamba nti abantu abansunguwaza mu maaso gange olutata. Katonda aleeta abansunguwaza nowebali tunoonya baani abasunguwaza Katonda kakati bino byali byatuukadde nga message yatuukadda muli ate Katonda kirira abansunguwaza maaso gange olutata nga basajja saddaaka mu nsuku era nga bootereza obubaane ku matoffaali abatula mu malaalo abasula mu bifo ebyekyama abalya ennyama y'embizzi basunguwaza Katonda obutakola ki olutatya kirira n'amazzi ag'emizizo gali mu bibya byabwe ndozo obirabye kati somo wali 66 awo nnyini awo essula onyiro 16 n'olwe 17 agamba ebigambo bino kubanga Mukama aliwoza na muliro era nakitala kye eri bonna abalina omubiri era Mukama baalitta balibeera bangi abo abeetukuza ne beerongoosa okugenda mu nsuku enyuma w'omu ali wakati nga balya ennyama y'embizzi n'ekyomuzizo n'ekyomuzizo ekyo n'omusonso baligwerawo wamu bw'ayogera Mukama. Lobejjako nkuludezi kati bwogamba bafaanagana basiraamu oba olimba nkutonga bayibuli mugiwa baki abasiraamu bagitwale naye bino ekikolwa ky'obutalya mbizzi kyagwa Katonda mu byawandiikibwa byonna tukisanze gyekiri kinywevu kati tojja kuva eri ofaanaganye busiraamu bali bajeemu buli agiri abamujeemu nga yajeemera Katonda genda ku nsonga ey'okubiri. Yagambye nti obusamize bwe bufaanaganamuuko n'obusiraamu seka kakahondolinga sekaidi simanyi obusiraamu eddiini yokka eyawula Katonda mu bwomu bwe ate ono atandika atya okugamba abantu nti ate obusamize bwe bufaanana obusiraamu. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalamu ala rasulillahi alkarim. Ngati sinagenda ku nsonga eyo njagala kubiraziza abantu baweeyo sente bazimba omuzigiti muweeyo sente ng'onoonyamu Allah kusiima ene duniya olwaleero tugiriko naye enkya tetuliiwo zimba ennyumba ya Allah bange eno si nyumba ya muntu. Allah yagamba nti wa anna limasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Emizigiti nyumba za Allah wabanga akuwadde obusobozi zimba omuzigiti ezo empeero ojja zifuna ng'okyaliko ku duniya ne bw'olibanga ovudde ku duniya ojja kusigala ng'ofuna empeero ezo kye bayita sadaqatul jaariya saddaaka ey'okusigalawo oba saddaaka ekulukuta. Osobola okusaddaakira ku mukaddewo kubanga yakubeererawo maamawo taatawo bakubeererawo baweereyo Allah ayisirize ku ggwe bafune empeera za sadaqatul jaariya. Ensonga eno ey'omusamize ono omusamize seeka Katonda agenda ku nsonga ya musamize eyesebo wekitiibwa naye tubagamba nti kigambo ya 28 gwe musamize gwe kitegereka bulungi kwegamba oteekwa kutuula osomesebwe nti toddayo kusinza bitonde kati gwe olabanga emizimu nti gye gya kutonda gwe mukulaba okuku tegereka bulungi gwe tomanyi nti ebyo byonna bitonde era bw'oba osaba mizimu kati kitegeeza nti okyabulamu okusomesebwa Allah kyakowoola. Ba'adhu billahi minash shaitani rrajim suratu tauba aya 28 ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa in khiftum alayhi fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in sha'a inna Allaha alimun hakim.
bino ebigambo bya buvunanyizibwa singa bakadde bo baali bakuwadde omukisa n'osoma ku ddiini eno wali badde nga tozannyira na ku busiraamu banga kyoliko tokimanyi banga ebyo n'ebyo byeyogera mbu simanyi ojja kukokya Qur'ani kati awo tuba tugamba nti olinye gye gava ekyo kigezeeko obugeza ojja kulaba nga n'agamba sabwe tegaliiwo ekyo kyonkukakasa kubanga tulina okukunga ko tusobola okukunga kitegereka bulungi gwe musamize Allah yagamba abange mu abakkiriza mazima abagatta Katonda n'ebintu ebirala kyenyinyalwa goli kyenyinyalwa tegereka bulungi sinze nkuyita Allah yakuyita ekyenyinyalwa obasi kitono nnyo ekyenyinyalwa kyekintu kyotunulako n'owulirange emmeme kusinduukirira owulira ng'oyagala kuzza kwegamba oseseme Allah yagamba nti oyamugattako kikye bayita okugattako Allah n'omuleka wali n'osaba emmandwa n'osaba ddungu mukasamba sente ebintu byonna tegereka bulungi mpoluzaalo mukasa jajjange baddungu nziramu ebintu byonna ku nsi byolabako ne byotalabako ebiri mu ggulu byotasobola kulaba maaso go ebintu byonna bitonde okujjako Allah yekka yatali mutonde kati gwe buli lwosaba emmandwa gwe musamize mukulu kitegereka bulungi nogezaako okufaanaganya mbu eno simanyi eno tujjamu engatto simanyi eno neno bajjamu engatto kakati eno omukyala ebyo bijjawa kubanga guno omulembe gwa kusoma mulembe gwo kitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi yasembayo nga aye yamukkirako egamba nti ikra asoma tusooka kusoma kyovola bantu ebintu byonna tubijja mu byawandiikibwa tegereka bulungi mwe yali abakulira wano e Uganda Allah yamutta Beniguru bamwitanga Beniguru no webusoga ona murasta ono go bamwitanga bujagali waliwo bujagali yasoka yali Beniguru yesebo kakati webale nnyo kati gwe tekikumala kuwa bwongo ne kitula mu bwongo obwo nti kijja kutuuka ekiseera naawe okkirire kati oyo yebategerera nga n'abagamba saba kino saba ddungu saba emmandwa saba emizimu saba bino saba balubaale erwalero aliriddawa naye mutuufu Sekaidi yesebo Allah okuddira omuntu n'amuwa obusamize yesebo abaamu obuzizo olwo nziramu Allah tasobola kuwa busamize go obwewa tegereka bulungi Allah agenda kuvunaana amagezi ge yakuwa agawula entengo kuntula nomanya nti buno butwa ate gano mata gwe mu bwongo obwo bw'otuula ogolabanga emizimu gye gyatonda eri eggulu olabanga emizimu gye gyatonda eri eggulu mwana wattu abasamize olwaleero abaliwo nga ggwe si mwe abasoose mu dduniya bangi baaliwo kitegereka bulungi Allah agenza abatwala gwa amagezi ago saba busabi Allah abeere nga akubikkulira ku bino bye tukugamba tegereka bulungi otegere obukulu bwabyo negwe bino byogenda ofaanaganya mbwate kakati ate mwabeeyita abalokole omulimu gwe mukozi ogw'okutambuza akatandika ng'omukyayisa abantu Obusiraamu bono Obusiraamu ddiini ya Katonda ate nze njagala okukasa yajja okumanya nga yajja tegereka bulungi tuli ku lukuŋŋaane nateete twakafuna abasiraamu ka 10 kakati ebwayisi twakafuna 17 kirokotawa bali 40 just kubaireko wane ekitonotono nga waliwo n'abajja okusiramuka mwana wattu nga tawulidde na kunkuŋŋaana ye najja buzzi yekka nagandi mabotofu kakati gwe bw'obanga okyali ku bitonde Allah kyova olaba yagamba nti eyo nagisi tegereka bulungi bw'obanga tomanyi kigambo nagisi boza kubasamize banna abakwetoolodde bakubuulire ti nagisi kyeki kati gwe bw'obanga otambula mu bantu kitegereka bulungi gwe weerabanga omuntu ne Allah agamba eyakutonda n'agamba nti eyo nagisi goli nagisi kitegereka kakati nagisi bwetandika okugerageranya ate ebintu seekafa ate tumumalirako obudde kitegereka bulungi al islaamu nadhif Obusiraamu buyonjo kitegereka bulungi Obusiraamu bwe bubeera nga buyonjo omukyala ali mu nsonga zaabwe ez'abakyala kitegereka ajja kuba tajja kgenda kusaala kubanga tajja kusobola kwetukuza kwetwogerako oba kwetusomesaako abeere nga atukulidde ddala okutuusa lwanaava mu nti oli yazze netumugaana kitegereka era Allah yatugamba twetukuze mu suratul Maida wetufunira wuzu kitegereka bulungi so gwebyo byogamba olwoko
Allah akumanyi era Allah yakutonda era okumanya akumanyi gwe bwoba ogende manju togenda na mazzi kyovola ba Allah yagamba nti eno nagisi kati nagisi otandika otya ate okubeera nga atogerageranya enzikiriza entuufu kubanga Allah yagamba nti inna ddiina inda Allahi al-Islam mbwe amawanga gonna agakulembera obwakabaka gyetubadde tugendako kitegereka amawanga gonna mbwe agakulemberwa obwakabaka gabeera gakulembeza biki gakulembeza bidi ebyobuwangwa ebyemizimu kati gwe kankusomese olwaleero otegeere ebyo byolimbalimba abantu tegereka bulungi gwe wali agenzeko Saudi osanga yesabo yasanga yesabo eri nsintukuvu kitegereka bulungi okumanya nga nsintukuvu toyinza na kusanga mu pupu wambizi tebirimu toyinza kulimbalimba abantu mbonoteeka waawo mbosamira kitegereka bulungi kaka gwe wali olabyeko nga Allah ateekayo ebirango kitegereka bulungi nagandi mukolewe mutimba w'oluzaalo mukolewe mutimba nedda mukulu ssebo bino bye mulimbalimba abantu kakati omanya amasabo bwe gabanga gatandiisa okugwa kitegereka bulungi abantu babiddukamu kati oteekawo embeera ezukusa abantu bakuwa attention tegereka bulungi oddemu oba weyirizi naye nga yirizi bibeera bigoye kibeera kigoye byewesibidde noteekamu bino ebisubisu byebiragalalagala ne batandika okulimbiralimbira okwo kitegereka bulungi nze nkugamba ekintu kimu emizimu Allah ye yagitonda tegereka bulungi Allah ye yagitonda ye suratul furqan wane egamba etya kitegereka bulungi Allah yatonda buli kintu kyonna kitegereka bulungi bw'obanga gwokyali mu ebyo Allah ye yabitonda byonna mukulu kitegereka bulungi wanje tusoke kyenda mwemu aya ey'omusanvu tulage omukulu ono biidhnillahi ta'ala ave ku busiraamu namwe abalokole neewuunya abasajja bano yesebo kubanga omusamize ye muntu akimanyi obulungi nti jjajja ddungu oba muwanga tayira kyagenda mumutonda teyamutonda ne bw'aba afudde akimanyi nti tasobola mumuzzangulu saka ayigamba etya kyenda mwemu aya ey'omusanvu egamba bweti wa nafsin wa ma sawaha ndayidde omwoyo n'engeri gye yagutonda mu Katonda nga mwenkamunkamu era nga muteefu guno omwoyo gino emyoyo gye basinza gyonna Allah yagitonda oba segedde n'olemera ku myoyo Allah gye yatonda gwate nolowooza nti tufaanagana tusinza emyoyo bitonde bya Allah okitegedde ffe tusinza Allah nanyini kutonda ebyo byonna biri ku mwaliro gwaki wulira Allah bw'agamba mu suratul furqan aya ejja kuba aya yakubiri egamba bweti oyo Katonda alina obufuzi bw'eggulu n'ensi wulira ekyo ekigambo alina obufuzi bw'eggulu n'ensi gw'omusamiza omusana gutwokyezza egyo emizimu tegiyinza kutonyesa nkuba abantu balajana naye gw'ogamba mbu weesigamidde mizimu kitegereka bulungi Allah alina obufuzi bw'eggulu n'ensi okutuusa lwatuusizza kitegereka bulungi yalagira enkuba naga nti mutonye kuba netonya kubanga ki yalina obufuzi bw'eggulu n'ensi era ateeterawo mwana era atabeerangako ng'alina amwegattako mu bufuzi bwe toyinza kusemberera Allah seeka tewaliwo amwegattako mu bufuzi bwe kyova olaba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba nti al-kufru millata wahid abakafiiri muli kyekimu ne bano bennyini abatambuza obutambi abalokole balabanga abawukanye yesebo naye nga bali ku milla ye lwaki kyekimu omusamiza asinza bitonde mizimu mandwa bano abalokole abatambuza kana akatambi basinza bitonde basinza Yesu Yesu kitonde kitegereka bulungi Bebulani ya 2:9 niye tutunuulira oyo eyakolebwa obukolebwa okubulako akatono ye Yesu Kristo bakola mukole gwe gwosinza kitegereka bulungi nolekawo Katonda eyakutonda eri musatu nisa naam 17 Allah kyatugamba nti wa ruhun minhu nagwo mwoyo Allah gwe yatonda obuki obutonzi
kitegereka bulungi bojja no mu Zakariya 12 yes tugamba nti emyoyo gyonna egy'abantu Katonda yatonda miki yatonda mitonde teyazaala mizaali olidde nga malayo aye Allah agamba era ateteerawo omwana era atabeeranga alina amwegattako mu bufuzi bwe era eyatonda buli kintu n'akigera olugera ne kituukirira mumutegeera lunaku ki Allah ye yatonda buli kimu Allah akuyamba buyambi just okuwa huda obulungamu okubufu la hawla wala kati gwolitegeera ddi nti emmandu azoosinza nabyo bitonde kugambye ne yali abakulira nga alina enviiri ezikweyo eno ku ttaka saawe naali mu muliro kabuli kubanga Allah yagamba nti waman yabtaghi ghayra al-islami diina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kasitaga kutanda nova ku nsi nga toli musiraamu muliro ng'onoonyeza ekirala kyonna maama kasi musiraamu muliro ng'osuddewo ennono y'omutonzi kitegereka bulungi obubumbwa ogeraageranya mbu eno bafuna buzu ate gwe tomanyi nti obusiraamu bubumbwa tomanyi nti ebyo byonna bye mukola ebyobusamize mwabakoppa eno obubumbwa bw'omuntu Allah bwe yali abwogerako mu surati Rum aya ya 3 kitegereka bulungi asatu Qur'an Allah yagamba nti fa'akim wajhaka lid-din hanifa fitrata Allahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li-khalqi Allah dhalika dinul qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun nolwecho gw'omuntu yolekeza amaaso go ngonywerera ku dini entukuvu ngoko kwe Katonda kwe yatonderako abantu bonna ne Allah yagamba nti walakin akthar an-nas la ya'lamun mwana watu abasinga obungi tebamanyi kati gwe tomanyi Tuzandika okugeraageranya byeyogedde amuse. Yes, bw'ekitiibwa. Yes, yageze maaso obwakabaka yagambye nti obwakabaka okugeza ng'obwe Saudi katumugamba nti buba butambulira ku nkola ya kati kyagezaako okugeraageranya obwakabaka nti balina obwakabaka ne Saudi erina obwakabaka tumugamba nti Bungereza ekulemberwa n'abakyala kyovuda Queen era Queen waafa mutabani we yagenda omukola ki omusikira William tegerekese bulungi kitegeeza ki nti ate England mawanga agakoze eki ag'obukristaayi kati agane kati akakasa abantu ne Bungereza yenna kiki basamize oba bonna basiraamu akakasa abantu ne Bungereza basiraamu oba bonna basamize kubanga ku bibiri alundako kimu kubanga byageraageranyiza bimeka bibiri bw'osoma Quran essula ejja kuba eba yakubiri aya 249 Allah tugamba atya aya ya 249 Allah yagamba bwati ba'da billahi minash shaitani rrajim suratul Bakara aya 249 washiba Allah tugamba Twalutu bwe yamala okusitula awamu n'ejjeerye n'agamba nti mazima Katonda ajja kubagezesa n'omugga Dako kuye wansi yana munana egamba aweti era nabbi waabwe n'abagamba nti mazima akabonero k'obufuzi bwe kwe kubaleetera essanduuko omuli obutebenkevu bwammwe kyenjagala nga story wetandikira era nabbi waabwe n'abagamba nti mazima Katonda wammwe abalondedde Twalutu Saulo okuba omufuzi wammwe okuba kabaka wammwe ne bagamba nti ngeri ki bw'anaabeera ng'alina obufuzi ku ffe bw'otunuulya aya eri esooka wali 247 gye tuli 246 story wekoze eki wetandikira basaba abaffe tolaba ekibiina ky'abakungu mu baana ba Isirayiri oluvannyuma lw'okufa kwa nabbi Musa mu kiseera we yabagambira nabbi waabwe nti tuteekerewo omufuzi kabaka tulyoke tulwane mu kkubo lya Katonda olw'okusitula ekigambo kye n'abagamba nti abaffe mwandyeremye ne mutalwana ne bwe mwalirakiddwako okulwana ne bagamba story empanvu tesobola kugimalayo kitwagadde mu kyo kulaga nti okuva ku lubereberye
obusiraamu bwatandika mu Israeli tuli fenna okugaziwa bwatambula nnyo nga buli muki mu Israeli wasoma suratu Maida ayana mwenya nga bonna bannabbi abalamusizanga Tawuraati baalinga baki baalinga basiraamu bannabbi ba Israeli bonna abalamusizanga Tawuraati baali baki baali basiraamu ne bujja paka ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ebbanga lyonna buli nabbi yabeerangawo wabeerangawo kabaka ne Yesu agenda okujjanga nabbi Israeli yali erina kabaka Kerode tegeregese bulungi kati agatugamba ti n'aba Israeli no bali kuki basinza mandwa oba basiraamu oba tutegeregese bulungi kyembadde ngezako kola ki okumulaga nolidde kati ekyo akyogeza buki butamanya butamanya kubanga oyo tamanyiddeeko ddala bubali mu bitonde ebitalina kibikoze eki kyebimanyi sate ensonga eyokubiri naleetaani agambye nti omuziki tegubaamu ntebe essamu teri ntebe kakati kituufu omuziki temubaamu ntebe lwaki kubanga tuteeka byenyi byaffe kuki ku ttaka kiki ekitugisaamu entebe katubuuza n'abasamize bavunama ku ttaka oba bo bazijjamu fufaani ekisookera ddala ffe tuvunama kabonera ak'okwetoowaza ng'ogenda kusinza Katonda kati ate onooteekamu otya entebe ogenda kuvunama ku ntebe kyova olaba nti ono ne byayogera tabimanyi tunaavunama ku ntebe tujjamu entebe zino akabonera ak'okwetoowaza okukkakkanamu ne bw'abeera kitaawo segereka bulungi oteekwa okukkanako ove mu taata bangobye sukulu fiizi naye gwe bw'ogamba nti essaba olijjamu entebe mwana wattu bw'obanga okkakkana bw'obanga okkakkana nga naawe ogamba nti weetoowaliza Katonda yakutonda oba weetoowaliza Katonda emmandwa ekitegereka bulungi okwetoowazaakwo wekkakkanye ow'ekitiibwa ekitiibwa ekyo okiwa mizimu gy'ejja kutonda oba obeera okiwa Katonda eyakutonda oba Katonda eyakutonda ye yakugamba nti ate nze sooka ondekeko wali wabbali obeere nga weetoowaliza ebitonde bye natonda emizimu egyo gye natonda kwegamba ne byoyogerako tobimanyi musamize lwaki tabimanyi bw'ojja mu Makko ntukirako mu kitabo kya Makko esura 11:12 Makko 11:12 wagamba bwewati ekitabo kya kitabo ya Makko wano olupapula lwavaamu Bayibuli naye ekaddiye kitegereka bulungi 11:12 yavaamu 11:12 yavaamu oyinza oginoonyaawo ku ssimu wano olupapula lwavaamu omanyi bwe tuba tuli eri mu nkuŋŋaana bano bazirwanira bulwanizi bano abeeyita abalokole abali mu kusaasaanya obutambi mukyayisa abantu obusiraamu obusiraamu golowooza okyabukubako ekifuba mukulu obusiraamu tokyasobola bukubako kifuba abaana mubakuume nnyo kitegereka bulungi kubanga tulina wano enzikiriza kitegereka bulungi nga zo zitukolera ku mbeera ya musaayi gw'abantu abaana mubakuume musaayi gw'abantu tulinawo enzikiriza nga zo zikolera ku musaayi gw'abantu abaana mubakuume kitegereka bulungi omwana amanya nti atambudde alaze wano obudde bwebubanga bugendera bwe buti abaana mubakuumire ewaka kyova olaba nti omubaka yagamba nti obudde bwebubanga buwongera bwe buti abaana bayingize mu mayumba muggaleewo wulira nekyo tokyagala gwe musamize kitegereka bulungi obusiraamu temubwagala mwe abeeyita abalokole so abaana mubakuume waliwo enzikiriza wano nga zikolera ku musaayi tuli mu holiday oteekwa okumanya omwana alazeewa ekyo tukubuulira kitegereka bulungi muteekwa mujje ku busiraamu nga yeddiini ey'amazima tekugamba nti ate sooka otta omuntu olyoka oyimirizeewo enzikirizayo genda osinze Katondawo olumala genda okole emirimu gyo tegereka bulungi ebitonde mubideko tosaba bitonde emizimu bitonde Yesu kitonde ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatondebwa butondebwa abo bonna tetubasaba ombaka tumwagala era okumanya nga tumwagala tugamba nti ombaka Muhammad
sallallahu owulira ekigambo ekiddako sallallahu alayhi wasallama bayibuli kyeyagamba mu Zabuli 7:2 layini ya 15 era banaamusabiranga bulijjo kyetugamba nti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidul Majid. Yesu yakola ki? yalanga Matayo 23 3:7 kwa 3:9 tusomeyo 23 bayinza okugamba nti ate boogera bigambo byabwe. Matayo 23 layini ejja kuba ya 3:7 Yesu agamba atya Yerusalemu Yerusalemu ataba nabbi akasuukirira amayinja abantu abamutumi bajali emirundi emeka jenna yagalira ddala okukuŋŋaanya ng'abaana bo ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ebiwawaatiro byayo ne mutayagala. Laba ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa. Obwe yali alanga bunabbi ng'obunabbi bukoma Isirayiri. Ennyumba yammwe ebalekeddwa kifulukwa. Kitegereka bulungi? Olwasa 3:9 kubanga mbagamba nti temulinda bakona akatono okusooka leero okutuusa lwe mulyogera nti aweebwa omukisa oyajja mu linnya lya Mukama. Tumwagala nnyo naye tetumusinza. Tusabira musabire. Bas ate buli lw'omusabira gwafunamu. Man salla la hawla wala quwwata sallallahu biha 10 buli lw'omwogerako bwete ate gwafunamu n'omusabira gwafunamu naye tetumusinza. Kati gwasinze mmandwa kitegereka bulungi asinza simanyi osinza Yesu. Enziramu abaana mu bakuume waliwo enzikiriza nga zitta abantu. Naawe omuntu omukulu oteekwa okumanya waliwo enzikiriza otambulira mu bifo ki. Tegereka bulungi Obusiraamu bwo bulabula twabalabula dda. Tegereka bulungi ne tubagamba nti ebitonde mubiveeko mubeere nga mudda ku nnono. Musinze Katonda y'abatonda obubumbwa bwaffe Busiraamu. So akyaweddako seeka naam wa ensonga yakubeera nti okwawukana mu masinzizo nti abasala bokka n'abasajja bokka. nti yandikyogedde lwaki buli abagatta abantu awamu weebati oba kiringa gwona olinaanye esigino girinaanye omuki omuzigo kyekigenda okuddirira gusaanuuka kyovudde olaba nti obwana obwasimatuka obupiira bungi. Lwaki? Kubanga tebaliko bastards basusa obuki obungi naye nga batandikira eyo kugatta. Naye nga Bayibuli gye basoma olidde egamba etya Katonda yasooka n'agamba Musa mu kitabo kye bayita okuva essula ojja kuba 19 onyiri 14 n'olwe15 n'amugamba 19 14 15 olugamba abweruti Musa nakka ng'ava mu lusozi nga jeri abantu n'atukuza abantu ne bayoza engoye zaabwe n'agamba abantu nti mweteekereteekere olunaku olw'okusatu temusemberera mukazi. Owulidde omuntu ng'agenda eri Katonda tolina kusemberera muki omukazi abeera yekka nawe omusajja n'okola ki n'obeera wekka. Genda mu Zakariya 12:12 owulire ebyo. Zakariya 12:12 kutoka kwa maandiko matakatifu inasema namna hivi, egamba bweti 12:12 katutandikire wano ku line ye 12 a'udhu billahi minash baibili rajim. Era ensi eri kuba ebiwoobe buli kika kyokka ekika ky'ennyumba ya Dawudi kyokka ne bakazi baabwe bokka. Ekika eky'ennyumba ya Nasani kyokka ne bakazi baabwe bokka. Ekika eky'ennyumba ya Levi kyokka ne bakazi baabwe bokka. Ekika seka katumaleyo ekika ekyabesamaniya kyokka ne bakazi baabwe bokka. Ebika byonna ebirisigalawo buli kika kyokka ne bakazi baabwe bokka. Seka omusamize yeerabidde ensonga emu gwe wennyini obeeterawo niye ate tobimanyi. Essabo mubeera munzikiza ekisookera ddala mwagala kuferera mu bantu. Kati bw'ogamba nti nammwe mwawula abakyala ku bakazi ku basajja naawe oba okimanyi nti ono omusajja gw'oleese wano tomumanyi nnyo tobeera nnyo naye ayinza okugwira omukazi n'amureepinga kubanga muli munzikiza. Tobolaba omwawula noga nti gwe mukyala sooka obeera eri ffe ebyaffe si byanzikiza mukulu ebyaffe biri open. Kitegereka bulungi naye gwe olw'okuba naawe okimanyi nti
omusajja ono simumanyi gyava n'omukyalo ono simanyi gyava n'ogamba bano kambawule bayinza okwetuusaako ki tegereka bulungi ogw'obulisa maanyi ekyo naawe okimanyi walibadde tokyogera yogera by'omanyi by'otamanyi toddamu kubyogera. Nawekito Katonda bwe yamala okuyisa etteeka liri amateeka gwe tusomye abiri tukugamba nti byagaawukanako aba mujeemu kubanga Qur'an ne Bible bitegeeza kyekimu somera 16 19 Qur'an eyo manyi bayinza okugamba nti lwaki basomye eri yokka kitegereka bulungi 19 Qur'an omanyi ate Qur'an seeka bwe tubanga tugisoma si kyekitabo ky'opapira kyekyo egamba bweti a'udhu billahi minash shaitanir rajim wadhkur fil kitabi maryama idhin tabadat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Noza tusoke tukoma egamba bweti yogera ngojja mu kitabo Qur'ani ebifa ku Maryam mu kiseera we yeyawula ku bantu be n'agenda mu kifo ku ludda lw'omuzikiti ebuvanjuba n'ateekawo wakati waabwe naye olutimbe olumwawula ku bo ne tumutumira mwoyo mutukuvu waffe malayika Jibuliru n'amufaananira mu ndabika ng'omuntu ddala. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مريم ناغamba nti mazima nze nekingiriza ne Katonda mugwe obanga otya Katonda tambula makubo go tonsemberera. Allah ateekawo olutimbe wakati w'omukyala ne malayika eyali ejjidde mu kifaananyi eky'omusajja. Mutereevu tegereka no akabonera akakulaga nti omusajja n'omukyala tegereka no tebalina kubeera nga bakoze oteeka okuba nga obaawula kyetubeebazaako baganda bafu abakulisitaayo baganda bafu abakulisitaayo kyetubeebazaako batandise okukitegerera naye batandise kukitegerera wala nnyo mu toyireti era osanga ne toyireti nga baziwandiseko nti eno waabakyala ate eno waabaami. Tegereka bulungi bajirira twabagamba nga mbannange mukomolete twale eri kati saawa eno be bateekayo ebizindaalo kitegereka bulungi mujje tubakomole tekaluma mujje tubakomole tekaluma twayingirayo ko kupaaka empya eyo n'enkofiira zaffe ne tuziteekako bwe tuli tujja ne tuyingireko ko mutundu baali eno abasawo ne batugamba naye Abasiraamu lwaki mutusumbuwa musoke muveeyo twagala bano bazaakayo abaaji emedda twasanga bazaakayo batudde mu bibatika bayitirivu kati vote tukyasomesa kukomola twasomesa gavumenti netusiima kati ekintu yakikwata kati olwala tugamba nti abakyala baawule tegereka bulungi kati gwe omusamize era naawe olina okwawula abakyala kubanga abantu bajja kubareepinga kubanga ebibyo byanzikiza mukulu gwe ebibyo byanzikiza tegereka bulungi abasamize bangi babalaga ku TV wano ku Daawa TV kitegereka bulungi nga babakutte niye nga bagenda okukola bwe bati essabo ng'obuwale obw'abakyala nga buyitirivu buli omu tegereka obuwala bw'abakyala buli omu buyitirivu ate nammwe abakyala muzuukuke muntu takulimbalimba muntu nakufera tegereka bulungi so programu wetyo bwe tulisimanya oba wakyaliyo ensonga bitu zituyise mu bufuzi yakozesa ekigambo ekyokukansira okumansira kulinga kimanyi kukansira amazzi ti Abasiraamu bafuna wuzu naffe tukansira ekigambo kyakozesezza naye kugamba ng'ayagala kugerageranya wuzu ku nkola gye bakolamu kakati seeka enkola gye tukolamu ffe Allah yatulagira okwetukuza. Yani amulagira ekyokubiri bw'abanga agamba nti naye yeetukuza nkugamba nti n'ebyo bye basibira abantu babateeramu ne pupu kitegereka babateeramu pupu mbuddagala kitegereka kati bwe libanga ddagala omuntu omusibidde pupu kati gwoba okyetukuza
fo okwetukuza kwaffe Allah yakulagira biriche bimulagidde kyakola kugambye ne Bible eno gyolaba eragira okwetukuza bali balodi ne bajemba kubanga bo bajemu era beyita ba protestant bagwakanyi kasito omugamba kubanga ne Yesu yennyini yayigiriza abayigirizwa abukufune wuzu nava ku mmere ne yesiba ekiremba naye tandika okunaza abayigirizwa abe ebigere nti omuntu oyagala kumutukuza n'omugamba agende yeyambulire mu Stenson mu Stenson oyagala otukuza agende yeyambulire mu Stenson ebyo byomuwaddemu ababikolaki mwababimalira era anaabe abitukuze kitegeeza nti mutofu twawukana nnyo abafundi obuzu waba waki walambulukufu tegerekesa bulungi nga Allah yagitwagira mu Suratu Maida aye omukaaga agamba nga mugenda okufuna okuyimira eri eswala munaabe ebitundu bino kino naye ebyammwe biwandiikiddwa awantu mugenda okukansira ani abimulaga era wabisomawa ekyokubiri tugamba nti totugeraageranya ffe kummwe ffe kakasa nti ebitabo bino ebiriwo olwaleero kati wano nkomyewo kubana abasaasanya akatambi kano mwe muli bajembuki bujemu seka soko nsomereko mu kitabo kibayita ekyokuva essuula 4:3 okuva ana asatu wagamba bwewati ana asatu kitabu ya kuva olugambye bwe ruti esebo ana asatu lwaki tusose mu kitabo kya kuva kubanga yes ana onyiri olwasatu olabye n'ateeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusisinkaniranga mu n'ekyoto n'akifukamu amazzi okunaabirangamu Musa ne Alooni n'abaana be ne bakinaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe owulira n'ebigere byabwe bwe bayingiranga mu weema ey'okusisinkaniragamu era bwe baasemberanga ekyoto banaabanga Mukama nga bwe yalagira Musa banaabanganga nga Mukama we yalagira Musa nga kino kiragiro ekyokunaaba ebitundu ebyo ng'omuntu agenda okukola kyokusinkana muki ogenda okusinkana Mungu omulidde kati bannaffe mu Yesu yagamba mu Yokaana 5:5 temulowooza nti nze ndi baloopa eri Katonda wange gyagamba baloopa yaani ye Musa kati kitegeeza nti gw'olwaleero ng'ogamba nti ogoberera Katonda olina kunaaba tulabye ekyoto awo tusomye nemusaba mubeeramu ekyoto owulidde ffe tukirina ewaffe owulidde tugambe nti obukristaayo bufaanana neki bufaanana n'obusamize olwobbamu eri wabeerayo ekyoto neeno balagira ekyoto omusamize alikumbi kutugamba ti abasiraamu bambala naffe twambala basiraamu balya emmere naffe tulya emmere ekyo byogeraageranya ebyo ebyekisiru kitegereka bulumi byotamanyi gwe asembezaayo kiseka tugende olwobulasembezaayo ekigambo ekigamba nti omukyala ali mu nsonga naye takolaki ali mu nsonga ti naye takolaki kakati seka soko akirese kugeraageranya soko nsomerekawo mu Qur'an esula ya kubiri aya 2:22 esula ya kubiri aya 2:22 eyitibwa suratul Bakara wakitibwa Allah ategeeza mu tteeka lino n'agamba wayasalunaka anil mahidh era bakubuuza gwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku mukyala ng'ali mu nnaku zaabwe nga bali muhidh bagambe nti gwe omusaayi kyenyinyalwa kale mwawukane n'abakyala obutegatta nabo nga bali mu bulwadde bwabwe nga bali muhezi oshuli eryo teeka kati nkwatira bulaka buku 15 kiramu ekiddabo egamba bweti 15 Balevi 15 ewaddamu onewagamba ababwe wati ole 15 kando nonye wano kale kabona anaagwangayo
16 era omusajja yenna bw'anaavangamu amaanyi kale anaanaabanga omubiri gwe gwonna mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi na buli kyambalo na buli ddiba omuli amaanyi kinaayozebwanga n'amazzi ne kiba ekitali kirongoofu okutuusa akawungeezi era n'omukazi omusajja gw'anaasulanga naye n'amaanyi bombi banaanaabanga mu mazzi ne baba abatali balongoofu okutuusa akawungeezi. Kitegereka bulungi? Era omukazi bw'anaabanga n'enziku ye mu mubiri gwe nga ya musaayi anaamalanga ennaku 7 ez'okweyawula kwe. Tegereka bulungi? Na buli anaamukomangako anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli kintu kinaasulangako mu biro eby'okweyawula kwe kinaabanga ekitali kirongoofu. Era buli kintu kyanaatuulangako kinaabanga ekitali kirongoofu. Na buli anaakomanga ku kitanda kye anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Na buli anaakomanga ku kintu kyonna kyatuddeko anaayozanga engoye ze n'anaaba mu mazzi n'aba atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era bwe kinaabanga ku kitanda oba ku kintu kyonna kyatuddeko bw'anaakikomangako anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi. Era omusajja yenna bw'anaasulanga naye n'obutali bulongoofu bwe ne buba ku ye kale anaabanga atali mulongoofu ennaku 7 na buli kitanda kyanaasulangako kinaabanga ekitali kirongoofu. Bakugambye kasita omukyala agenda mu nsonga ennaku 7 zonna tasembera n'ebyokubeera naye byesonyiwe taba mu luki mulongoofu. Fena Qur'ani bwegambye ne Bayibuli bwegambye era baani ababituukiriza Basiraamu bwana abasamize babijjawa talina wali ate oyo omukulu baya tetwagala gendawo nyaawo naye bwe tubanga twogera ku musaayi ogwo abakulu abo ate nammwe abakyala muteekwa okubeera abayonja ate mwegendereze. Omusaayi ogwo gubavaamu abo abasamize bagwagala nnyo era bagukozesa nnyo omukolo g'abantu. Bayidawo eddogo gyeriri bantu babaloga kyova tubagamba nti ffe bwaba bakuloga ffe Allah yatuwa tumwebaza yatusiza Qur'ani tega tukujjanjaba shifa era ffe eddagala tuyina tegereka bulungi eddagala tuyina ojja ne tubeera nga tukuwa eddagala tegereka eritaliiko bukwakulizo ate totunula eno ate dirire ate girabwe oti ate dirire ate tegenda mu stage ebyo Allah tatugamba nga nabukwakulizo obwo naawe muwa bw'eddagala alhamdulillah. Mumba mwakoppe ebigambo by'eddiini naam yonna oba Busiraamu oba wa ebyo tebibafuula nti yenzikirizaagana n'obuko bituufu omufaanagana muli bakoppi buki bukoppi biki temulinawo obuwandiike bulaga byemukoze eki wabula okujjako okubba abantu jajjase omuntu mumusibidde eri tegereka bulungi kyobola amuteekamu enzikiza kakati ono yennyini yabana ababutambuza bali ababeera mu kyaki bayimba mwoyo mutukuvu n'amalajja wabeerawo enjawulo wakati muffe owulidde nga bali mu lubaale wabajja nga bakoze eki bateekamu nnyimba lubaale ddungu buyaze batuuninga ebiyimba ebyo batuuninga nabali nga batuuninga tugambe nti obusamize bufaanagana n'obulokole ate nga Allah yatugamba nti ennyimba eyo mmere ya sheitani Biblia abirimu suratu Ash-Shu'ara Allah watu watukoze eki unabiyukum ala abaffe mbabbileko kwoyakkako kiki sheitani n'atugamba nti asooka yoyo akoze eki agoberera ebiki y'omulimba Samwiri yakubanga ennanga Samwiri 16:23 Dawudi we yakubanga ennanga emizimu egiri ku Samwiri gikoze nga gigenda nawe kitukkiriza tugendeko mu messages z'abatugoberera insha Allah taala mwebali nnyo okubeera nti